Abooluganda mbaniriza Mukama waffe Yesu Kristo. Amina. Twebaza Mukama Katonda atuleese ffenna. Muganda wange nsanyusa okulaba. Webale kujja. Ndowooza gwe kusoose okulaba neera nja kwongera okukutegeera. Bana mwebale kujja, taata webale kujja. Basisita mwebale kujja. Ate namwe bakaasa bawetonde. Mwena mwebale okubeerawo. Nsanyuse okubanga weetuli. Era kisanyusa Katonda. Katonda. Kino tekiri muno. Naye omuntu bwe yamala okwonoona yadduka amaaso ga Mukama. Naye Mukama n'akola ki? N'amunoonya. Naye omuntu Katonda bw'ayita omuntu n'ayita erinnya Adamu. Adamu n'agamba nti wangi twekwese kubanga tulebe nga tuli ki? Singa omuntu teyayanukula tewandibaddewo kikolebwa. Ekitegeeza buli bw'oyanukula n'okola muze Mukama abawa omukisa. Amina. Katonda ayogera n'oyo akkiriza. Tukitegedde bannange? Katonda asooka n'akuyita mu mutima gwo n'oggulawo. Deni bw'oggulawo ye n'alyoka n'akola ki? Naye bw'otoggulawo mwa totakola ki? Naffe ababuulizi b'enjiri bwe tuba tutambula nga wansaba kukuyiigako nawe ekigambo ngamba twala eri tonnyumiza genda olowooza mbeerawo. Ate nga nkolawo ki? Nga wanfubutudde. Naye Pawulo agamba nti bw'ogendanga byatuukanga okulya ennyo bwe yatuukanga abamugoba nga abayolera enfufu ku ki? Mumanyi kye kitegeeza? Bikolimo. Naye ffe ebyo tetunnatuuka kubikola. Naye tesobola okukikola. Nnyinza obutayola nfufu naye nensigala mutima nga nkolimire. Oluusi n'enkyatula. Ate mwaffe ebikola muba mubadde temukimanyi. Naye tetwagala nnyo kubikola kubanga ate bwe nkyogera kiyinza okuleeta obuzibu. So tetwagala kubikola ki? Kubanga omuntu wa Katonda ate takola bwatyo. So twayize jjo. Ani ajjukira jjo we twakomye? Twalabye nga tulaba nga nti tuli baki? Twalabe nga tuli baki? Ayaya. Tetuli ku bwaffe. Wano we tuli tetuliiwo ku lwaki? Tetuliiwo ku lwaffe. Waliwo nannyiniwo twategedde nga ffe tuli baki? Mpozi bwe twamaze okutegeera nga tuli bawanika, kiki kye tweyamye mu maaso ga Katonda? Omanyi? Bw'otategeera gy'ova totegeera gy'olaga. Kakati oba mwerabidde by'omu maaso muntiisaamu n'okusomesa bino. Awange mujja kuukanga. Awange tweyamye ng'omuwandiika omutuufu tweyamye okukola ki? Okuweereza Mukama. Waliwo kye tweyamye jjo. Naye ani weebale taata. Tweyamye nti ku 10 n'awangako meka? 10. Kyekyo oli mutuufu kubanga tobuusabuusa. Ku 10 n'awangako meka? 10. We bweyamo ekitegeeza bw'oba olina 10 bw'oba olina mutwalo ng'owa meka? Bw'oba olina miliyoni ng'owa meka? Awo bikalubamu. Naye nga bwe bweyamo bwe twakoze eki? Era ne tugamba olw'ekisa kyani? Tegeeza ekisa nga kinkulembedde nja kukolanga bwentyo. Katusabe. Oli mutukuvu ayi kabaka w'abakabaka gwatudde mu butali gwawo. Ebiramu ebinna bikuyimbira. Abakadde 240 bakuvuunamira nti mutukuvu mutukuvu osaanidde. Tuze mu maaso go okuyiga ekigambo kyo. Beera wamu naffe. Nze ndi muntu mu mubiri naye mwoyo oleka nkulembere. Ekisa kyo n'okwagako bitubeere ku bwa Yesu Kristo bwe tusabye. Amina. Olunaku olwaleero tuli ku lunaku olw'omukaaga. Mujaga mate lwa mukaaga. Lwa mukaaga. Agamba bulijjo tokkirizanga balala be bakwogerako. Bulijjo tokola ki?
bulijjo tokkiriza balala be bakwogerako abalala batwogerako balina wegamba mnyumiza fayiro ya ggono ayinza okugjayo data kankunyumiza eryasiimwe n'ajjayo fayiro naye abantu abasinga okunyumya zi fayiro zaffe ebiseera ebisinga ebibi bye basinga otwogerako naye kyo nazuula bwe tuba abalamu batwogerako bibi naye ate mwatu nga tufudde ate batwogerako birungi mwali mukitegedde ne bwe baba bamukutte oli ng'abba nga mu butuufu balabira ddala bamukutte ng'abba era ekimusse gubadde muliro nga bamwokyeza naye mwatu nga batuse ku lumbe nga batuse okwogera ku kugula ali mwana oyo abadde mulungi